Mbotele tukomyewo mukwano oli ku 98 katonyeze 7 era ngoli mu program yo nenganzi muwanguzi yeetawanika bwetu nno tukyagenda maaso ne mukulu Semakula Ramadan tewerabira nti Prosper Junior School Day and Boarding bebatuusaako program ya feno muwanguzi yeetawanika katoyongere maaso ate era nga mwami Semakula atubuulira okusaba n'okusiba kugenda maaso kwatandisa olunaku olw'eggulo tujja kuba nga tukomekereza olunaku olw'enkya tugenda kubeera mu kusaba ennaku zino 3 era manyi zigenda tuwa kye bayita omukisa katugende mu maaso mukulu Semakula. Kati mala okusikira akagaali kange ekyobugagga ekyaliwo tewaali nnyumba tewaali ttaka ngamba maama njagala kuddayo okusoma naye ng'oluvuuvumu ab'ekyalo baboogera nga omanya ab'ekyalo naye okimanyi nti wano bakuleeta bukubuyo si taata wadde ebintu bisigidde naye tebiina kuba bibyo batandika obyogera nga mu mpolampola we batyo ng'oli wafuze badda wadde maama wo teyagala kugamba mazima naye wano si weewammwe oyo si yabadde taatawo maama we yakuleeta wano oli mukulu waliwo abandaba kati ekyo kye banfiidingamu munze nekigira nekikula nengamba maama saga kuddayo Kipuli kuba emigo gibadde mingi bankubidde eddiini nga oluwarabu nalongezaako lugeze luganye bankuba olina okusoma olina okukola kwegamba nengamba maama saga kudda Kipuli naye ate njagala kusoma maama n'agamba siina ssente naye ngenda kukusaba oddeyo wa sitawo okoleki osome nengamba maama bagenda kunkuba naddukayo buddusi nagamba nedda nayogedde ne sitawo njagala oddeyo okole kyosome sisita wange naye nibogera ndi maama nanziza nenzira Ekibuli kati we nadda Ekibuli kati kali nekadda ndowooza nga wayise omwaka nga gumu kali nekadda kali ke baŋŋamba neŋŋamba sisita wange naye oba ddala wawulira kamma ndi oyo yali taata wange Forobe yali taata wange nga mubuuza nangamba nange simanyi naye jukira naye ate ye bamuzaala bo maama yali nnyo alina omwoyo gw'okwenjeera ate nga gulimu n'obwenzi nga gulimu n'obutamiivu era nga sinabagenda nnyo maama yafa siriimu so ye yamukwata eyamutta kati ningamba sisita wange nangamba ye bamuzaala bombo kati nangamba nze sikola simanyi bulungi naye kyetaaga noddayo n'oyogera ne maama olumvu buseemukko nkuzeekuzeemu myaka nga 10 mpanvuye bulungi kati mu holiday ya P4 nenzirayo mu kyalo nagamba sisita wange njagala genda mu kyalo nengamba maama amazima kirabika siri baŋŋamba naye biri bitya nangamba mwana wange omanyi nindako leka nfuneyo ssente ebyaddala bino si ye taata yaŋŋamba amazima naye ngenda kukutwala ewammwe naye ngenda kusuubiza ngenda kutwala mu holiday ddako kuba kati sirina ssente nemugamba maama togenda kuntwala holiday ddako nemunyonyola bulungi nemunyonyola bye baŋŋambanga kuba twalinawo emirirwano nga babyogera mu ngera omanyi envuvumo gy'okukyalo nemunyonyola kyennawulira naŋŋamba ebyaddala si ye yali taatawo naye ngenda kutwala ewammwe ng'olwo mmanyi n'ewaffe eri balabika ono yali mwavu ab'ewaffe balabika balina kasente ngende oba bampeerera mu ssomero eddungi mbeereko ewaffe nga mmanyi balabika balina akasente naye munnaaye maze tukubirayo tooki wewaali tugende maaso kati maama n'aguma ne yeewola ssente alina mukwano gwe bwe baalinga ku kyalo naye nga twamuyitanga maama naye nga ali mukwano gwe nga bansitula nga bantwala mu kyalo yalina Desemba nga bantwala ewaffe bayitayo namukumanga okwonjero nga bantuusa nti yali azuuse yono omwana waffe yennyini bannaye yali atuusanyisa nga bamuma ne maama yagenderako waliwo ne mukwano gwe twagenda abantu 3 gwe yeewolako ssente ne bantwala kati we bantwala ewaffe n'otuuka ewaffe ate nga naye ati nakyo kiriwo taata omusangayo ye taata nasangawo mukulu we taata owange naye ng'ate omwoyo gw'okwenjeera n'ogw'obwenzi mungi nga mungi ddala kuba taata n'essaawa zino tamanyi baana baalina ge mazima ffe tugezaako mugamba taata kyokka nga ye muto w'abantu naye tamanyi baana balina tamanyi bakazi baalina
abaana tuli bangi buli lunaku baleeta era omukyala sawa zino aliyo yabigumidde buli lunaku alina abakyala bangi alina abaana bangi naye wamusanga yeeyongerayo namusanga nga yagenda dda yagenda mu bizinga kati nga mbeere wa mukulu wa taata wange nga mbeerayo kuba we bantuusiza mbandi awo baali baddayo nga leero nga naye asonza akomyewo nga bagamba ono nno ye taatawo biki nga asanyuka mukyala wange nga bano bandekayo nga badda eno bandekayo ndowooza nembeerayo olideeyo yonna nemmala nenzira ekibuli nali nzizeemu pifu nga yaganda amagezi nga temuli nenzira ekibuli nensoma wenadda ekibuli kati nembeerawo mwaka mulamba taata tiwamunnyonnyola ekizibu ekiriwo ekyakasente ogende ng'okajjuza ate nga olwatuuka embeera eyaliwo yandagira ddala nti tewali kasente kati nga newe naakasaba kakasente tekaliiwo nga newa ennyumba eyandibadde ng'ennyumba teriiwo gyetugamba nti kati nga babeesigira wa mukulu waabwe bo tebalina maka naye nga atalina kwegamba mukyala ate okupangisa akayumba k'ettaka ng'ali mukyala ate ng'apangisa akayumba kattaka ate nga kakozebwe kati yeyo embeera gye namusangamu munaaye naye nga mukulu waabwe yalinawo kakayumba akalungi nga musiraamu nga bali basiraamu kati olungenzi mu famire ate yabasira jjukira gye byeyungira okuva eri nenkomawo paka eno kati nze nembagamba baali bantuuma da ate nga nabo balina amannya ge bantuuma bo ge baali bamanyi nga Semakula Ramadhani kati Semakula Ramadhani erya Ramanzani baali ntuumira Kibuli kati ate eri balina lye baali balina nga bampita Swaibu Sekiwunga kati nga boge zaali nyingi nnyo ate nga zikyali nyingi obulamu bwange bubaddeko identity nyingi nnyo kati eno navayo n'erya Forodo nenzija Ekibuli nengatako erya Ramaza nenzirayo eyi nga nze Sekiwunga naye we natuuka eri bakuba lya Sekiwunga era nga lye bamanyi lya Sekiwunga kati we najja ndowooza ezulya n'okuwungawunga okungi kwennaye kwavanga kinene nnyo era we natuuka we najja wano mu kifo kwe kwetuuma erya taata wange kuba ye Semakula nendyoka walikyusa bukyusa naye nga lyajja litawaalambu Sekiwunga tugende maaso kati ngende nzira Ekibuli nsomo gigaana kati nzirako mukyale wa mama ngamba gendako ewa taata weta sente ezataamu ez'omwaka ogujja ogende mu bifayiro ngende ewa taata asonde olwo nga nkuze kati bo mukulaba kwabwe bandabanga ng'owa siniyafu ngamba gamba ndi mu siniyafu ngenda kutuula bazita biki ngenda kukola pepa ki kati njagala sente zindigestalingsa ne bagamba kati nanoonya sente yanoonya emitwalo 9 gyali mingi kuba yakola ne bamuwola ne wabawo n'ennimbi zangamba ngenda zirima taata naye nkuwa essente ogende ku ssomero maana yastruggolinga kola we nalaba nti taata yastruggolinga olina egenda okuggwako ng'afunye akasente nga mpa akasente kati oyampa akasente nzireyo nsome nga ninnya taxi bampadde emitwalo gyange 9 nga nvenga okonjero nga ninnya taxi nga ngwemukono natuukawo kawungeezi kati kawungeezi nga omutima guŋŋampa naye olagawa lwaki tosooka n'obeerako wano emukono n'embeera emukono bayitawo ku Kisumaali buzibye nayina okugenda ewa maama sente bazimpadde kati olwabeera Kisumaali ne buziba kati ate nekituuka nga saagala genda erindaba obudde bugenze saagala kudda gyenva nembeera ku Kisumaali baali bayitangawo ku Kisumaali kati we nabeera Kisumaali abayaaye ne bajja ne bankwata mwana gwe biki byolina mu nsawo ffe tuli ne beekoza ng'abasirikale kati beekoza ng'abasirikale ne bantwalamu ebbali ne bansaba sente zonna ze nalina sente bazibbye
school fees bamubye school fees olwamuba kyokka n'omusajja ye yamugye manyiyo kyokka neno saagala kuddayo kati nayinamu omwoyo gw'okutya mu nze saagala genda eno manyi ngenda kuwoza biki kati saagala kuddayo najje ssente kati naye nawulirangako waliwo omwakati bayira we yalokose era yazazze n'okujja wano nawulirangako ng'ayogera ku bizinga kati ng'anyumya ku kizinga eyo osobola okugenda n'okola ssente n'ofuna ssente n'oba ne ssente nga babinyumyanga era womanyi omwana kati neŋŋamba ngenda kizinga naye distance gye natambula okuva emukono tuuka enkoko njeru distance yali mpanvu natambuzaawo bigere neŋŋende nentuuka enkoko njeru kati nentuuka bamuyita Kato yalokose nentuuka ewa Kato nemugamba omanyi ngenda mu kyalo mbadde nva mukono nengenda mu kyalo leka nsuleko wano samugamba nti ate nabadde nva mu kyalo ssente ne bazibba kati siina waakudda nemugamba nzi nva wa maama ngenda mu kyalo kuba ye takimanyi kuba yatubeera makati w'ekyalo kyaffe kati nemugamba ngenda mu kyalo naye leka nsuleko wano ntuukawo kirungu ebigere bisimbi nensulawo kati olwasulawo enkera nenaabako nentambulawo ekizinga jjukira woyitaawo ogweri bayitayo Ssenyi ku Bukunja nentambula bigere awo ate ewaffe nayitawo wisi neŋŋamba Mukama nkweka nagamba Mukama nkweka sayagala maama ategeere sayagala taata ategeere nentambuza bigere naye nga olugendo lwentambula Musumba jjejje luwanvu nnyo naye nalutambula nengwa Ssenyi natuukawo kiro wentuukawo ekiro simanyi kiddako naye nawulidde wogenda kizinga wokola neŋŋamba kizinga ngenze kya nembeera awo simanyi oba Katonda yansindikiranga abanyamba kati nentuuka kizinga nembeera Ssenyi wenabeera Ssenyi wajjawo abasajja nga bagenda kizinga ne baŋŋamba mwana gwe okola kisaawa zino bamuyita waliwo Tito waliwo kale banjaawo Matovu baani awo kati ne baŋŋamba okola kisaawa ne mbagamba ngenda kizinga naye eryato lyandese kati nayogeranga kizinga bano kye baayogeranga naye nga sikigendanga nako bayita ekizinga nkyerabidde bagamba nnyo tekigenda ku bakazi Luwero ekizinga bakiyita Luwero kati nga bakinyumya bunyumya nenkipiike nga mutwe gwange kati bano we bambuuza kiki kyokola neŋŋamba taata wange ali Luwero gye mbadde ndaga naye nga mbalimba taata wange ali Luwero gye ndaga naye nsanze eryato lyandese ate sirina kyakukola kabasajja omanyi tuula mu lyato tukutwale ku kyaffe bizinga bikinziruseeko bakiyita ziru muto tukitwale ku ziru kati enkeera tujja kuyiya tulabe oba onaafuna eryato erigenda e Luwero kati tugenda tutuukaawo naye nga ddala siina wakudda naye kati twagenda n'abakazi omukazi nanfumbira emmere nampa emmere nendya emmere enkeera baali basengukawo kye bayita okulinduka kati ne banteeka mu lyato ne tulinduka ffena ne tugenda ku kizinga bakiyita Lwagi olwo nnyingidde kuvuba nkuwulira kati munnaaye ne tutuuka ku Lwagi ku mwalo baguyita Mpongo kati biri bye nabagambanga ne babyerabya ne bagamba omwana mumuyigiriza okwanika obutimba ate so olunaku afunayo 2,000 n'enjiga okwanika obutimba abewaffe tewali n'omu amanyi gyendi bano bamanyi nagenda mukono maama amanyi ndi mu kyalo ate owekibuli ate nga amasimu bagalina baavu bazibu tebalina ebiseera ebyo nga n'essimu ntono nnyo ate nga n'agina ndowooza ba distance kati nga nzira ku kizinga nga nvuba nga njiga kuvuba kwanika natandika kuvuba boda bakiyita kuvuba boda muvuba ne musulayo obulamu bubadde bwa struggling naye kati tutandika okuvuba njiga okuvuba malayo emyaka gyali 2 era sente ozisangayo sente nazikola ndi muvubuka muto naye nga maama wange yali mulwadde kati nekyaŋŋamba nga saga mu stress nga mulwadde nga amira amakenda maama wange yalina nga akaveera ka green ng'alina simanya
TB simanya ina bulwadde ki simanya sirimu nga ina bulwadde nga 10 naye nga bonna yabutujja mu kwenjeera kwegamba ngamba mama n'omussa ku stress kati leka nkole nyambe maama kuba noono naye ate wabawo yakatandika ate biki ate ng'oli muganda waffe omulala omwana ye tetumuwuliza ate kati maama waliwo omulala naye gwe yafuna ate naye maama obulamu nga bambi buzibu buli struggle kati n'ensalawo nkole jjukira twalina akayumba kwe kati katono mwetusula kati tukuzeemu bwe tuba tugenzeeyo mwetusula mwasula n'ebbaawe tusula mu kisenge kimu kitegeera obulamu bwe temusuba gyeki kati neŋŋamba omanyi lekankole nentandika kusika butimba nenjiga okuvuba nenfuna sente nafuna sente nempeza 8,000 zinasepi neŋŋamba omanyi leka nsooke nzireyo ke ewaffe neŋŋamba abaali bakama bange muzeeyi Kasozi nemugamba leka nzireyo ke ewaffe neŋŋamba genda ke ewaffe naye okomewo kati nenzira maama namusanga mu mbeera embi naye nga mutwalidde ekyennyanja ekinene ntutte ebidomola nagamba mwana wange twakunoonyako ne tukulema ovuba teyadamula kunyega ku byakusoma oli muvubi bannaye ate mutwalidde ku ssente ndowooza omutima gwe ne gudda yalaba obulamu nga mutwalidde ekyennyanja waliwo wetwaletanga ebidomola ebyo ebyokumazzi tulonda ebidomola ku mazzi kuba ku mazzi bakozesa nnyo ebidomola muguliddeyo ne ku bintu munnaye nentuukiwa kuba ebidomola wabireetanga bimukimira amazzi bega amazzi gabirebawo kuba oluzi baali baluyita kidiibo nga lubeera wala kati munnaye muzeeyi Kasozi naye wenaweza 8,000 nanyongerako nempeza 16,000 kuba nali mukoledde naye nga omanyi omwana omuto okola bakubba baba bakimanyi bakubba naye nga tolina kyakukola kati nenzira ewa maama nasanyuka naŋŋamba yaŋŋamba ekyendasinga okugera yaŋŋamba oddayo ddi nemugamba ngenda mala wiiki namba nzireyo ddala onadda nga wiiki olwaggwako nenzirayo nenzira ku nnyanja obulamu ne bubeera ku nnyanja bayitawo lwalimu baguyita Mpongo nenvuba kati muzeeyi Kasozi nemuvaako nenzira ku nkulunkolo toyo ye netuvuba nenvuba nenfuna sente kati ate ku kizinga jjukira wabaayo abakazi ate nze nayina entiisa bakazi nga mbatya batemu balina obulwadde kati eyo nayo nenfuna ya identity nga bampita Samona mbuuza Samona kitegeeza ki era jjagitunya nga nze nzira gye tunaabira kuba tunaabanga basajja nga nze masturbatinga mu kifo ky'okukozesa omukazi desire eri kuba nga ndaba bannange boogera ng'ewomanya abavubi bawemula bakola biki babyogerako kati nga nze nadda ku bizigo nga byenkozesa ng'omukyala nemefuna siriimu wamulaba ku maama mulabye gyampisaamu ndabye amakerera gamira simanya akolola biki kati ninze nga masturbatinga kati abandaba nale ndowooza kati olwandaba mu nkambi bagiyita nkambi mwe tubeera ne bantuma erinnya lya Samona Samona kati eryange lyonna gonna ne gavaawo nenfuna identity empya nga nze kazigo kati munnaye nembeera kazigo nga nkakolya ne ku mazzi jjukira tusula ku mazzi ku mazzi tusulayo olwo yakikuyigiriza oba kyajja buzimu bwongo kikole bukozi kyajja buzi saakiyigira ku muntu aine we babyogerangako okitegeera ng'abantu we bakyogerako neŋŋamba leka nkigezeeko nakigezaako olwasooka kyampambira nemba nga kyenkozesa mu kifo ky'abakazi ku myaka emeka egyo olwo mpeza ndowooza emyaka nga 18 gyalijoza emyaka nga 18 nenkitandika nembera mu masturbation naye nga wenzirako ewa maama omulabe nenfuna sente nengulayawo kapoloti nenzimbamu akayumba nga ka kitundu nenzimbamu akayumba poloti wagigula wa maama eno nagigula wa maama kasente nkajjayo eri naye nga erinze sikwata ku sente zange nzitere ngenda kukola si bakazi ne masturbatinga yange nenzijjayo ne sente naye nga ate waliwo gwosanga lunakola ate nga waba abakazi mu bbaala naye nga sinywa na mwenge ndi musiraamu naye nga nkozesa ekyo okubeerawo
kati nenzira ewaka welwama luzimba akayumba ako nekatuuka nenkakuba amabaati nempulya nga amazzi nga kooye kati waliwo omukwano gwaffe nemugamba omanyi naye lwaki tontwalako mu kibuga mpulidde wagenze mu kibuga biki lwaki tonzizaako mu kibuga yali akola nga tuza craft kati munaaye nangamba kale nja kutwala kibuga kyekyemukono oba ekampala kibuga ekampala nandeeta ekampala baali bakola nga tuza craft ku Salama Road awo bayitawo wakule wa Lwasa naye twasookera Makindye waliwo Makindye twasookera naye era kasikali kaseera katono ntudde kati amazzi nga nfuddeko ne maama ye mulwadde era ali mu system ye ey'okumira eddagala biki nenzire Makindye mu ngatto za craft nentandika okukola engatto za craft nenziiga bulungi netushiftinga awo Makindye netudda wali ku Lwasa nenzira mu ngatto za craft nenkola engatto nawo nenfunangawo sente naye ngaera nyamba maama nga most ebirowoozo byange byonna biri ku bakyala naye nga biri mu kuyamba maama asobole okufuna obujjanjabi bwe yeetaaga kuba eddagala yali nga alikimanga mu ddwaliro waliwo yali kimanga mu kibuga waliwo yali kimanga ekayunga so nga ate nga alina okuba ne sente z'ebyokulya ekikunnyonnyolamu nti mwana wange bwenti bwendi obviously nga kirabika yakiŋŋamba ate nga n'okulabika kirabika kubanga yalinga amira eddagala nga lyoliraba ng'abeera n'akaviira ka green ate nga akolola weyakola nga yalina ekikebe mwakola ng'okiraba yeso nga tekyetaaga namala kukugamba talikweka kubanga tosobola likweka lyalinga lingi libamuwa kati awo bwekityo bwe kyali kati nenzira mu ngatto nenkola nembeera mu kibuga nembeerakawo mu kibuga nemala okuyiga engatto kati nate nenzayo wa sisita wange nemwegalya nemugamba sisita nayize engatto naye neetaaga kapita engatto zirimu sente naye naŋŋamba nange siina sente kati ate waliwo muganda wange gwe nagamba ye naŋŋamba muganda wange ate mutaata wange nali mumanye newesalong story nali mutegedde naye mutaata ate naye ng'alina maama omulala nemugamba engatto zino zikola singa nagamba nsobola ofuna sente nezandika kati ate oyo naye netwawukana mu mirimu ye nze nali nga ndi mu producing ate ye nga ali mu gundi ng'ali mu marketing kati ye nga wafuna akatale kati yo olwamala okufuna market neewera kati nze wa produce nanneesaako jjukira ayiza alina n'akatale n'akola bw'ati kati nakeera nga taliiwo nga yagenze kati nenziramu ate buto kati mba nkyali awo era nga omanya ate newabawo gwe nakola naye nankubira naŋŋamba omanyi okutunga ekyalaani bulungi omanyi n'okukola engatto jangu tutandike kampuni buno obw'abakyala bu crafting z'abasajja ezo eziringa ez'ekenya era z'ekenya nga nzimanyi bulungi so kati nenzira nampita kuba nze nali muli mu kampuni nga ntunga ekyalaani nkimanyi manyi okukola bwe manyi okukola pali manyi buli kimu netutandika kampuni wetwakola netukola sente nga tufuna kati awo ate nga masturbation kweri kati ate bano ne banyumya kugula bamalaaya so kati ate nenyingiramu n'omwoyo gw'okugula bamalaaya ate nga kiri nkyerabidde naye nga bagamba okozesa kapiira kati anyway nga babyogera mu factory era ng'abasajja yes nenkingiramu ekyo kati ng'ovudde ku ekyo twatandika okukola netufuna sente naye kasagga naye nazizza nnyo asobola okwogera kulinani nazizza nnyo mubakyala nainvestinga nnyo mubakazi sente neziggwawo kati oyo kati ate era nenzira kati nga wekirema eno nziruka Kibuli nenzirayo Kibuli nga bammanya nenzirayo Kibuli netwamba nakatuula kati taata w'oyo mukwano gwange ate ye nankubira naŋŋamba omanyi okukola engatto ate nze saagala kukola ngatto nze nina omudaala mu Owino njagala nkutwala okolerengayo owulira obulamu obulanda bwakuzunga kudda eno okolerengayo tonze mu Owino ye nantwala nannyaniriza mu Owino nenyingira mu Owino alina naye ekyuma kyekikubenga kikola engatto talina kyuma kikola ngatto naye alina omudaala asobola engatto za sekendandi nazissa ku mudaala egy'omu Owino kati ogenze kubeera businessman kati nyingire businessman katukomera mu dakiika zaffe ntono nnyo tujja kuba nga tukomerawo mu dakiika ezo